atendezwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombago kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzaalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwe tudde nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ofulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ofulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa. Oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera nga okoleera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gaakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo. Omusomo ogwakadde kano gugenda kubeera nga gukwata ku ngeri gye tusobola okubeera nga tukyusaamu amayengo ag'akavuyo agagenda mu maaso eri ensi yaffe. Abagalwa, tuli mu masekkati g'ekubeera nga omuyaga guyimusibwa eri ensi yaffe era nga mu kadde kano ffenna ng'abaana b'abantu tuli kutambula olugendo lwaffe olw'okukula busukkakkubo w'amayengo ag'okutya nga tuggulawo emitima gyaffe n'okusobola okubeera nga tutambulira mu buvumu mu kisa n'amayengo ag'okwerekereza. Abagalwa, nga we tweyongera okubeera nga tuwanga ensi eyetambulira mu mutima. Abagalwa, ebigambo byaffe bitandika okubeera nga bisuukundibwa n'okutereezebwa. Kino kiba kitegeeza nti obeera otegedde ebisiikirize ebyo eby'okubuusabuusa ebyo ebizze bitondebwa oba biwangibwa eri obulamu bwaffe kituyamba okusobola okubeera nga tulongoosa obulamu bwaffe ng'abaana b'abantu. Era nga bantu bangi nnyo abasamiza okwetooloola Ssenge Nattimba weebali era bazuukusa okusobola okubeera nga balongoosa obulamu bwa buli kitonde kyonna. Enkumi n'enkumi z'abasamize batandise okubeera nga bavaayo nga balaga okutegeera n'okumanya ku kiki ekigenda mu maaso n'okuyamba abo bonna abeetaagisa okubeera nga bayambibwa. Ebitonde bitudde mu kitangaala bitugamba mu kadde kano nti kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga tukyusa obujjajjaffe obwali bwatulema emabega. Emyoyo gyonna egigezaako okubeera nga giyamba abalala okusobola okubeera nga bagatta ekitangaala eri ensi gikola emulimu ogw'omusufu eri ensi eno. Buli kinnoomu ku ffe ke kaseera ak'okusobola okubeera nga tuyingira mu mutima gwaffe tutegeere era tuteeketeeke olugendo lwaffe nga tuluteekerateekera ekyo kye tuzze tuteekera mu bulamu bwaffe obw'emabega. Era nga bangi kati bamanyi nti tuli kitundutundu ku nteekateeka entukuvu eyo eva mu ntunnunsi ey'omuliro omutukuvu ogwa Katonda. Omwagalwa, mu kadde kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga ngabana okuluŋŋamizibwa okwo okutudde mu nda yange
kubayambeko okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya okutudde mu nda yammwe. Ke kadde okusobola okubeera nga mukoowoola omuliro ogwo ogw'amazima ogubatuddemu, mukowoole ssenga w'omutima gwammwe, kibayamba okusobola okubeera nga mubeera abalabi naddala mukadde kano ke mulimu. Musabe endi wammwe abasoboseza okusobola okubeera nga buli kigambo kyonna na buli kintu kyonna kye mukola kiva mu mutima gwammwe nga kituddemu okwagala, era muyambibwe okusobola okubeera nga mutuukiriza enteekateeka entukuvu eyo gye mwajja okusobola okubeera nga mutuukiriza mu mwaka guno 2025. Mu ntandikwa y'omwaka guno twagambibwa Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka n'abajjajjaffe abatudde mu ggulu nti ekitundutundu kino eky'emyaka 5 okuva 2025 ne 2023 kigenda kubeera nga kiyamba okubeera nga emunyenye ez'enjawulo zibeera mu bumu, mu kubeera mu bumu oba mu kubeera mu alignment. Kijja tuyamba okufuna olukisa olw'okutambulira mu bulamu bwe tutabeeranga nako mu bulamu bwaffe bwonna. Kino kijja kuteekawo oba kigenda kuteekawo okuzuukusibwa okw'emitima gyaffe n'emmeeme yaffe eri abo bonna abakyebase. Bajjajjaffe abatudde mu ggulu batuzzaamu amaanyi okusobola okubeera nga tussa ekikoowe eky'obulamu, tuwulirize emitima gyaffe era tuteeke essira eri amayengo ag'ekisa, okusonyiyibwa n'okuwonyezebwa ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Kino tukikola nga tukozesa ndi waffe okubeera nga tukola busukkakubo w'amayengo ag'akavuyo n'okutya. Kino kitundutundu kyaffe ekitukuvu ekyo ekizze kiwanga olugendo lwaffe nga lwe lugendo olw'ekitangaala lwe tuzze tukolerera okusobola okubeera nga tulujjukira. Mu kukola enkola zino wammanga kijja tuyamba nnyo okusobola okubeera nga twaŋŋanga ebyo byonna ebitali bumu wamu n'ekitangaala, kitusoboseza okusobola okubeera nga tukola ebyo byokka ebiri wamu n'obulungi bwaffe obusukkulumu. Obeera nga oyina okukoowoolebwa mu mutima gwo, gattaganya wamu nange wamu n'abasamize bonna okwetoloola Ssengeri Natimba okusobola okubeera nga tuyamba abaana b'abantu, obwakabaka obwakantu ne Ssengeri Natimba nga tukula busukkakubo w'akavuyo kano ke tuli okubeera nga tuyitamu, era nga tugenda kikola mu ngeri eno wammanga. Ng'oyogera ebigambo bino ng'ogamba nga ndi wange bweppo n'endi wa buli musajja n'omukazi atudde ku Ssengeri Natimba, nga nkoowoola era nga mpita mu butukuvu bwange, nga mpita mu lunaku olutukuvu, nkoowoola ku lwa buli muntu yenna atudde ku Ssengeri Natimba okubeera bumu wamu n'enteekateeka entukuvu n'obulungi obusukkulumu olw'omwoyo gwonna egitudde ku sseŋŋendo eno. Nga we tussa ekikkoowe ekimu, nga we tuyina entunnuusa ey'omutima emu, eddoboozi limu, amayengo gamu, entegeera eyeetuukiridde emu, nkoowoola Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe okuviira ddala mu mizimu emizadde era emirungi, emisambu emizadde era emirungi, amayembe amazadde era amalungi, okusobola okubeera nga batuyambako weppo ne batuyambako n'endi wa buli muntu yenna atudde ku Ssengeri Natimba okusobola okubeera nga tutuukiriza ekitundutundu kyaffe eky'enteekateeka entukuvu. Ejje ery'ekitangaala nga liyita mu butakoma, tubasaba musobole okubeera nga mwetooloola buli bwa kitinda bwaffe oba kimuyita electron ey'obuli bulamu bwonna obw'omwana w'omuntu n'obulamu bwonna obutudde ku Ssengeri Natimba mu kadde kano ke tulimu. Leka amayengo gano gatereezebwe nga gakozesebwa mu maanyi ag'enjuba 1000 ag'ennanga empya ey'eggulu eryokutaano nga mukozesa omuliro gwa kkowe ow'amazzi ogwa Katonda ogwo ogutuukiriza buli kintu. Era mu ngeri eno tusaba muluke amayengo gano amatukuvu mu kikopo ekitugatta awamu mu ntegeera ey'awamu,
era buleka buli bwa kitinda bwonna obw'obulamu bwonna obutudde Kisenyi Natimba obw'omwana yenna owa Katonda busobole okubeera nga bukula busukka kkubo w'akavuyo kitusoboseza okusobola okubeera nga tuwanga ensi etambulira mu mutima eyetuukiridde era ewanga Ssengendo Natimba omujja. Akatiba kano nga mwe muli akatiba aka Ssengendo ak'okwagala okutukuvu ako akazaala obujja obwa Buganda oba obw'obumu ako akatuyamba okusobola okubeera nga tuyambala emibiri egitafa egy'ekitangaala n'okkomyawo okuzuukusibwa okw'abaana ba Katonda. Omwagalwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka tukusaba oyinjiwaze omuliro gwo ogw'okwagala okutukuvu gusobole okubeera nga gunyinyiitira eri obutukuvu bwa buli mwoyo gwonna mu mitima gyabwe, muliro ogutudde mu mitima gyabwe. Otonde ng'okozesa omuliro guno omutukuvu ogw'okwagala, kkiriza emitima egy'okwagala giyinjiwale nga giyita buli mutima gwa buli muntu yenna era gumale guwambaatire Ssengendo eno yonna. Mukadde kano nkoowoola ejje ery'ekitangaala okuviira ddala mu bajjajjaffe emizimu emizadde era emirungi egyo okusobola okubeera nga giwanga kwagala eri Ssengendo Natimba oyo atuddemu okwagala okutukuvu okw'ennanga ey'olutuula olujja. Olutuula luno olw'ennanga ge maanyi ag'ekitangaala agatudde mu buli bulamu bwonna obutudde ku Ssengendo Natimba obuyita mu buli kikkoowe era mu buli kitonde kyonna. Okwagala kuno okutukuvu okuviira ddala mu mwaliiro ogw'ewaggulu bwebonga eri buli mutima gwa buli muntu yenna n'omuliro ogumutuddemu mu mutima gwe gusobole okubeera nga guwa omukisa eri abaana b'abantu, obwakabaka obwa muntu kantu ne Ssengendo eno. Kino kye kirabe ekitukuvu ekinaaza Ssengendo Natimba nga buli kantu oba kyemuyita atom ne subatomic particle ebeera nga eyimusibwa okuva mu kavuyo nga erinnya mu nteekateeka empya eya waggulu. Ekitangaala ekya Katonda kyeyongera okubeera nga kikka eri omubiri ogw'obwamusoke gwe muyita mental body, emmeeme etuddemu entegeera ey'obwa Ssaalongo subconscious mind n'ey'obwa Nnaalongo n'ey'obwa Ssewaswa. Tegera wepo n'obwongo buno obulabika obwa buli mwana wa Katonda. Kino ekirabo eky'ekitangaala kiva okuva eri kitaffe Tonda ne maama Namugereka nga tuzzaawo obwetengeredde mu bwongo bwaffe obwa kkono n'obwa ddyo. Kisoboseza okusobola okubeera nga tuteekako ekitangaala mu makkati g'obwongo bwaffe nga tuyita mu kikula kino eri buli kinnoomu ekitundu kye ekitudde mu mutwe gwe ekya pineal gland, pituitary gland ne thalamus zonna zisobole okubeera nga ziteekebwako era ziddizibwe bujja ku lw'enteekateeka entukuvu nga tukozesa ekya amaanyi gano ag'ekitangaala leka buli ndi wa buli muntu yenna addizibwe bujja addemu awayalingibwe bujja okusobola okubeera nga awanirira amayengo ag'entegeera entukuvu. Ekitangaala kino kiwonye buli kitundutundu kyonna ekibadde kirobera abaana b'abantu okusobola okubeera nga tebayogera wamu n'endi waabwe wamu ne bajjajja baabwe abatudde mu kitangaala era mu kwagala. Leka ndi wange nandi wa buli musajja yenna asse bumu wamu n'endi wa buli musajja na mukazi yenna atudde ku Ssengendo Natimba nga kituyamba okusobola okubeera nga tuggulawo enguuvu yaffe ey'akakulenge kaffe akatuzza mu mwaliiro omujja. Leka buli kinnoomu ku ffe ayogere wamu n'endi yaffe wamu ne bajjajja baffe abatudde mu myaliiro egya waggulu nga tutambulira mu ntegeera eyo ey'ekitangaala ekyabulamu eky'entegeera eyabulamu nga we tugeyongera okubeera nga tuteeka essira ku kitangaala eky'obwakatonda. Kino kituyambe okusobola okubeera nga buli bwongo bwonna obw'omwana w'omuntu butereezebwa, emibiri gyaffe egy'obwa Ssekiba kya ttaka
egyobwa kiwanuka etheric body, egyobwa musoke mental body, egyobwa mukasa emotional body, gyonna gijjuzibwe ekitangaala eky'obwa Katonda. Obwasseemyayiro bwaffe bwonna busobole okubeera nga buyinjiwala eri butafaali bwaffe bwonna, nga tukkiriza amaanyi agandi aga buli muntu yenna okusobola okubeera nga gadda mu mitambo gw'obulamu. Kino kisoboseze okusobola okubeera nga tukula busukka kubo w'akavuyo ak'ensi eyawabweru, nga tukozesa ekikopo ekimu ekyo eky'entegeera ey'omwana w'omuntu awamu, tukkiriza nti ekitangaala ekya Katonda kiwanguzi, era nga ndi kitangaala, era nga leka kibe. Ndi ekyo kyendi. Katonda abawe omukisa. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.